Gano ge mawulire agatalinda. Agakagwawo ate nga tegalinda. Gano ge mawulire agatalinda. Agakagwawo ate nga tegalinda. Kuchinana n'omwendo obukutukutu obunana basa agatalinda agakagwawo n'ag'okubanga aliwo bweya houses ediri kusirira wano mu kibuga eky'omwidinda era baliko banga aliwo bweralikirivu nti emotoka diriwo kale bano abafulumeni baligezaako okufuduka n'omuliro owaife omwami Milton Balaza atuuseewo katubenga tufune ebivwa yali. Mwami Balaza. Ali kuchinana n'omwendo agatanweze nana basa fama radio mugoba nsonga ndi wano mu kifo bakyeta Suppliers World oba kibakazaako nti CPS eno ku Boda Road ng'ojja ku Wax n'awagemye omuliro ebiyuma bisatu kyebeta hair housing nga bena biri kuteta muliro ayo ekyenti sekiriwo nti wali warehousing waliwo ni bondi oba awatiikiribwa motoka nga waliwo okutya okw'amaanyi nti emotoka ediri wano dandikema omuliro awe ndi kwogeresa wadino fire brigade edisoba mwina nediri wano mu kitundu era nga n'abantu bali wano bangi poliisi amagye n'abeokwerinda abandi batuse wano baligezaako okuzimya omuliro nikwenda nkubwaku abamu ku bantu abakolera mu kifo muno bakukobereku omuliro guno guviire kuki era nga omuliro gw'amaanyi ali kukinana n'omwenda jero okutaasa omuliro guno ayi amagye gakoze ensobi y'amaanyi gakoze eki gali kuba abaana ng'ate abaana baligezaako ino okutaasa ebintu bino goleka guvira nze kyendowooza omwana ankobye abalagiringa awantu awo waliwo mashini gye bata pressure machine ntaba napinga mu masanyalaze yo jasobageza bazo masanyalaze lero guvira ku masanyalaze okakinga ki awantu awo yes but these people of our mechanics around they have done a lot to restore all warehousing batikirira mu kirashina wano bakirira clearing and forwarding ya government buli motoka twera zona wano zitukira ebintu yenena wale bakirira ngene byarozo kujya gebitso byo kujya waliwo kutapiribo na wale motoka ningi ejisa motoka kemya kumuliro abaziramo kyali ndime sawe no muliro abantu baligezaako kutaasa ba mechanics mainly baligezaako kutaasa ebintu by'abantu bano bakoze moyo kwa igwanga kiba batumyayo okuliga okulibira manta abantu ebiroka bali menanga menenda birwamu bare signal era akafunga mu kuzika makumyana ndiri kulia ndo kina bino yes so Joshua naye mbere eri wano yes sebo bakubana bala mu fire brigade senda kutuka wano ndala 2 3 4 5 nga waliwo n'amagye nga omu ku bantu aba mu kitundu muno wakugoberera nti ni warehousing oba clearing and forwarding ya government yes sebo ebintu ebyendawo ebiri wano ebindi biyire aye nga mukondi ere wali emotoka ndikaligema muliro ebisingawo bigabi kuwanga aye nga omuliro mungi ino oba oli mutawuni awo osobola okuyikirira wano ku Boda Road wansi wano nga ku Wax obona omuliro omukulu oba osobola ofuluma mu kizimbe kyo wali nga wangulu wonabona omwoso guli wangulu n'ogwa omuliro oguli wano owekitiibwa Joshua webalinde mwami Balaza Milton katusaba ab'obuyinza babe nga basobola okusindika yabo ebyokwerinda bataase embeera kayitutaira mu bya kubanga eri y'abalinzi okunaga oba akamyufu kakukubye peka gamba bangi byekakamyende mulezi so kakati bino ebyokweziwasira ku luno tubireke era kibula ekisibye emirimu gyange mingi mbe tusobola kutambula ngendo deni nakutambula kuba natutegerezebwa ino mukola emirimu but of course omuntu yenayo n'omukulembeze you have to endure bangama ku emotoka I say it fine nalisobola n'okozesa emotoka edindi ayi bampawo kabangalize nerengire aviirere ndikumulengera bulungi era yati amayebuzabuza bwataka okutulingira ifo kuntuuma kule bwemba lyo tukanga apakulipakula ebintu n'okutandika okumukuba emigo wakuba yefula mu kasiro tayogera amawulire tugakira ddala ku TV gabeera n'obumala kwe bubeera n'obugawukuta